Nakagolo Shalwa yasangiddwa ku airport ya Iraq ng'alina passport ye, ng'alina air ticket, nga kiraga nti ali mu kukomawo Uganda. Naye ebyembi talina n'ekimu ky'asobola kwogera. Nga bw'omulaba mu kavidiyo awo akoma kutuna butunuzi bw'ati. Talina ky'asobola kunyega, tayogera. So mukwano gw'alaba vidiyo eno. Omwana ono ava mu bitundu by'e Iganga. Bw'oba ng'ova Jjinja, Iganga, oba mu bitundu ebiriraanyeewo, mukwano nkussa batambuza vidiyo eno osanga eyinza okutuuka ku b'eŋŋanda za Nakagolo Shalwa. Nga bw'ogenda okubira mu katambi awo, abakyala abaakutte akatambi kano baanyonyodde buli kimu ne basaba omuntu yenna amumanyi ategeeze abafamire ye omuntu waabwe ali mu kkubo bajja naye bamusinganise Entebbe airport. Naye vidiyo eno kasooke nkuwe akatambi kano ndowooza. Shalwa banaye omuwala ono bamuyita Shalwa, tumusanze Iraq nga tayogera, nga talina kyasobola kukola, ne tusalawo ne tujja naye, kati tuli Dubai. Amanyi famire ye, agamba abafamire bajje bamusangewa e Uganda ku kisaawe. Bamusange e Uganda ku kisaawe kuba tetulina we tugenda mutwala. Ffe tusobodde kumujja eri tugenda mutusa ku kisaawe ky'e Uganda. So mwenna abamumanyi. Bw'atuusiza ekiseera ekyogera atugambye nti taata we ye Swaibu Mugamba nga ye taata we. Ewaabwe Iganga Bulubandi. Nsuubira abaana be yajja nabo mu gurupu wano waali. Mumuyambe musobole okukontaktinga famire ye bajje bamukime enkya kuba tugenda muleka ku kisaawe ky'e Uganda naffe tweyongereyo kuba ogwaffe tugukoze tusobodde kumujja Iraq kati tetulina wala tugenda mutwala naye nga ye Shalwani tayogera era tufunye obufunyi wano chance essimu ye neva mu password. Alright, kakatako ke katambi akasoose ngenda kuterayo akatambi akokubiri naye nga vidiyo eno mwana muwala ono yatuuse lunaku lwajjo ennaku z'omwezi nga 9. Vidiyo eno yantuuseeko naye nabadde bize nensikisingawo akadde ate bwe mba nga maze okutuuka ku mulimu kiba kizibu kya kukola vidiyo okuleka nga maze okunyuka oba nenzikola ekiro ne mba nga nzipostinga the next day. So ensonga lwaki sasibudde kubanga nditeekayo yesterday. Naye nkusaba bw'oba ng'omanyi famire ye babuuzeeko oba omuntu waabwe baamulisiivinze. Bwe baba tebaamulisiivinze nga tebannamulaba mubagambe omukyalo ono yakomyewo mu Uganda naye nga tali mu mbeera nnungi. Yakomyewo mu Uganda naye nga tali mu mbeera nnungi. Bakyala bambi bamuyambyeko awo ababadde bakomawo e Uganda. Nga tambuza vidiyo eno kyano tiriwo okweyambayambako azirongaz okimanyi nti oli nkuba kyeyo oba osuubira okugenda ku kyeyo anytime ate n'oba toli nkuba kyeyo naye nga olina omuntu ali ku kyeyo. So omulamwa gwa kyano eno bwe kitambula. So gwagamba nti sirina muntu yenna gwe manyi Iganga oba Mujinja ate n'omuwala simumanyi. Gwe kola kimu kya kutambuza ka vidiyo kayinza okugwira awo oba mu groups oba wanga waliwo amanyi omukyalo ono ate n'ekirala okulayikinga vidiyo eno ogiraba ne woba tokomentinze naye n'olayikinga. Kati bw'olayikinga like eyo gy'ogiwadde egipushinga okutuuka ku bantu ab'enjawulo. So mukwano teweerabira kubanga ate vidiyo ogirayikinga. Weewaawo katugendeko mu katambi akokubiri nga batulaga ne air ticket ate wamu ne passport y'omukyalo ono. Ekikakasiza ddala nti tebayogera ekituufu omukyalo ono ava Jjinja kubanga basomye ku passport ye. Ono ye Nakagolo Shalwa. Eno ye tiketi ye emutuusa ku kisaawe ky'e Uganda. Eno ye passport ye wano wansi. Musobola okumuyambako passport ye yino waneno wansi. Nakagolo Shalwa Iganga. So bambi tusaba mutuyamba omwana ono famire ye munone.
ayogera kigambo kimu alright kakati mukwano obadde mulayi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde saakubuuzizaako nga tutandika kubanga munnange nabadde sagala kubanga nkubuuza nga njagala ntandikirewo ate munnange ku mulamwa gwa sisita waffe genda kukozesa lulimi Lujamani okubabuuzaako kati gwe wenna mukwano ayagala okuyiga butya we babuuza mu lulimi Olujamani tega amatu tugamba nti Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, meine Freunde und die Familie. Kati kambaddiremu. Guten Morgen tuba tubuuza good morning. Guten Tag tuba tugamba good afternoon. Guten Abend tuba tugamba nti good evening. Haliko ennyongeddemu ne kugamba nti meine Freunde und die Familie. Nti good morning, good afternoon, good evening, my friend and the family. Olwaleero nkimanyi kati oyinza okubuuza omuntu mu lulimi Olujamani. Alright. Naye nga tuvuddeyo eyo tukyagenda mu maaso ne story eya sisita waffe. Kano kankayiseewo bannange ku Bannayuganda. Bw'obanga oli outside Uganda ng'oteekateeka okomawo e Uganda. Bambi bw'otuukanga ku airport waliwo bannaffe abatwetaaga, waliwo bannaffe abeetaaga obuyambi bwaffe. Baana bawala bano singa tebaafuddeyo nnyo kutunuulira Shalwa ne balaba nti alabika talyoke. Shalwa yalibadde asigadde mu Iraq. Bwe tuba nga tuli ku airport eyo tugezeeko okutambuzatambuza amaaso bw'olaba omuntu yenna omuddugavu ng'alinga atali mu mbeera nnungi mutuukire omugambe ayoke buli kimu kiryoke olabe embeera gy'alimu. Oluusi ebiseera ebisinga tumanyi okulaba bannaffe nga bakomerawo mu yunifoomu. Omwana n'atuuka ku airport ng'ali mu yunifoomu y'obwakadaama ne weebuuza nti yonna gy'ayise okuva ku airport we yalinnyidde. Mazima ddala tewabaddeewo Bannayuganda bamulabye. Bambi wobeerangamu n'akagoye konna. At least mugambe omanyi tugendeko eri emanju mu kiyigo tulabe kano akagoye bakakutuuka. Bw'akambalamu ne kamukolera. At least muleke abeegattiramu akagoye gani okomerawo mu yunifoomu. Bambi naye tabeera comfortable aba mubi aswala naye nga talina kyakkola. Nga kyekiriwo. Naye nga ggwe olina olugoye. Yesu Kristo olunaku lumu yagamba oba baali bagoberezi be n'abagamba nti bwe nnali muyala mwandiisa, bwe nnalumwa ennyonta mwampa ekyokunywa. Ne bamubuuza Mukama waffe twakuliisa ddi, twakulaba ddi ng'oli muyala ne tukuliisa. Buli etubaako omuntu gwe tuyamba yeetaaga kyakulya n'omuyamba. Omulala yeetaaga otuzzi n'omuyamba n'omuwa ku tuzzi otwo n'anywa. Mukama waffe Yesu Kristo yennyini gw'oba oyambye, gw'oba oliisizza, gw'oba onywesezza, gw'oba oyambazizza. So bambi oba oyitaayita ku airport n'olaba munno nga mu butuufu ali mu yunifoomu ng'olinamu akagoye bwe kaba kamutuuka kamuwe. Omanyi omukisa gw'oyinza okuyoolawo. Naye munnange abaana ab'obuwala tubeera ku airport, nze mbeera ku airport n'entunula. Ebiseera ebisinga nze ntuuka ku airport n'entula bwinti n'ensirika nze I've been traveling. Ate era nga nkimanyi nti nkyatambula. Kubanga Mukama waggulawo oluggi aba alujjudde, nkyatambula. Era olwaleero oyinza okulaba nga ndi Uganda ne bukya enkya nga nfulumye nga ngenze. So nze ntuula ku airport n'otunuulira abaana mbeerawo nno nga nsibise bwenti kusinya naye nga ntunuulira abaana. N'otuna mwana muwala nga yeeraga olweraga naye ng'abadde kadaama akomawo waka mu butuufu nga tasobola nakugamba nakuwadde kahero oba hayi. Ng'oyinza n'omubuuza oba oli awo n'atakuddamu. So omuntu bw'atyo obutuufu toyinza kumanya munno nti ali mu buzibu. Tugezeeko okutambuzanga amaaso olaba munno nga oluusi okimanyi obeera ova ku kyeyo nga ne munno ava ku kyeyo n'omulaba ng'ayambadde mu nnyambala etali nnungi ne mutandika omumusekerera ne mutandika omumugeya ne mumutunuulira ne mubuuzaako n'entambula.
musoto genda wali omuganda buti kiri okay omubudebude mu kifo ky'okuzza bannaffe emitima tuwongera kubaleetera bulumi na kubakwagula n'omutunuulira ne mumugeya ne museka mu butuufu nawulira nga ne watudde tali comfortable ngali uncomfortable. Bambi ankubiriza buli munnayuganda yenna azironga nti oli nkuba kyeyo otambula saawa yonna otambula. Bambi bw'otuuka ku airport gezaako okutambuza amaaso bannaffe bangi nnyo ababeera ku airport awo nga beetaaga obuyambi bwaffe. Waliwo abatuuka ku airport ne bagwa eddalu tomuleka buli kiseera. Making sure nti at least omukwate omutambuze mugende naye ebinnyonyi obalege nti oli naye. Abinnyonyi abo beetaaga kulaba oliko omuntu at least ojja kubayambako nti toli weka mubeera ogudde eddalu era bakuleka ku airport. Tebafa kutikka naye woba oliko omuntu akusapootingako akuyambako bakukkiriza n'otuula ku nnyonyi. Kati ono Shalwa mutuufu olaba bamuyita n'omuyita ng'alinga n'atawuye bamugamba tabitegeera. Mutuufu yalituusa atya mu nnyonyi oba ku ziteekini yalivuddewo atya. Kati abakyala bano bamuyambyeko. Bakyala mmwe abayambye Shalwa Mukama akibabalire. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannayuganda kino kibe ekyokulabirako. Naffe tugezeeko okuyambawo bye tusanze ku airport. Leero sijja gamba Uganda leero ndi kuba nkuba kyeyo. Gwe nkuba kyeyo ogenda kuyamba munno ali ku kyeyo. Nkuba kyeyo ogenda kuyamba munno gw'osanze ng'ali sitaaka ku street nga nkuba kyeyo. Nkuba kyeyo ogenda kuyamba munno gw'osanze ku airport ng'ali sitaaka. Shalwa oluwaleero neeba nga famire ye tennamulisiizinga. Azironga nti ali mu Uganda baamutuusiza ku airport. Kiweki. Baamugye eri. Baba kumuleka ku airport awo mukwano. Kyali tutte emyezi emirala nga Shalwa tannadda. Nga tannadda. So, mwebale nnyo mwebale ddala abalungi. Era mmwe abagoberezi bange mwebale kubanga mwekuumira ku channel eno Mukama akibabalire. Alayikirize nawe akomentinze mukwano okola kyatabu nnyo. Video giraba ne wowe ogiwadde mu like. Video ne wogiwa like. Like ezo giwadde egipushinga okugyongerayo ku bantu abalala. So, byali oba tokomentinze oba tosharinze naye ka like kakulu nnyo. Kayambako okutuuka ate munange ku muntu omulala. Mwebale nnyo Mukama bankomire nnyo. Tujja kuba nga tusinkana mu video eziddako. Amanya tugadde nga nze Maggie omuweerezaawo. Bye bye.